Popin Media. Uliriza nga we ngambye nti nze Rehema wa mumwagadde. Sina wenzija netwaye tubasibulula. Nafukamira mwena ne muteekako emikono nti Rehema okoze eki osaanidde. Njagala okubeebaza nti mwanyimirirawo mu kaseera akaasooka akakamyufu ne mumpambaatira. Mbasaba ku budde obuddako. Kaadi mwaginkwasa, kaadi ekola ebyafaayo. Esaka era etuukirize ebyo bye twagala byonna ebiri mu NRM. Kubanga NRM tukirize President Museveni ebirungi abirina naye weetaaga omuntu omutuufu abimuggyako n'akola ki n'abikutuusaako. Kaadi nga bwe mwaginkwasiza bulijjo mbagamba nti ewaalugoloobi amaze ebisanja 3 naye President Museveni byonna ebirungi abimukwaguddeko ng'aleetera babe enguudo, malwaliro, kabibe sente. Yalina sente ez'enjawulo ze yasakira ababe baziina. Bazifuna mu constituency ye naye ne waffe tezikola ki obutaka buzimbye naye ng'azimba ayimiridde ku musingi ogwa President Museveni. So mbasaba ebirungi ebyo byonna byenkoze nga sibimenye. Njagala mumanye nti n'ebirungi President by'ayina tebijja kunnema kumuggyako. Saba munyongere omukisa gwammwe, nze Rehema wammwe musigale nga munsabira. Ku kabaani temukavaako paka ku lunaku olusembayo nga birungi awangudde. Mukama Katonda ayinza byonna abankuumire, baagala nnyo nti President Museveni yakatambuzaako obwaka butono tumubanjana mu 5 gyokka. Si bwe kiri ndoza taata nga bwe yakatambuza 25 tumubanje mekasi 10 nga musika asigazaayo obwaka butono meka 10. Tusaba Allah nga bwayimiridde mu gina 25 negiri egisigaddeyo Allah agiyimiriremu abeere naye mu lugendo lumu. Ebyange ndowooza kankomaawo naye batugambye omulimu gwa kuzimba. Era nange nsaba mukkirize nja kugenda eri ekibbo kyaffe ekyo nteekemu ebbaasa yange neemaliriza bwe nti njagala kubasaba nti emitwalo 2 bagituwe, 3 bagituwe, naye ekikulu twagala ani agenda otuweereza mu buvunaanyizibwa bwaffe. Baatuwa wano oluguudo lwaffe naye tufunye okusomoozebwa nga bw'ogenda wa Prime Minister akugamba kimu tolina mubaka, tuukirira omubaka wo omukyala oba omubaka oli omulala. Kiba kizibu nnyo omwana wa mujjawo okujja ewuwo n'omuwa ekintu obulungi. Njagala kubasaba mutunuulire ensonga eyo ng'ensonga enkulu, ate tubeere n'omuntu atagenda atukola bw'ati ate atubuleko okumala ekisanja kya myaka emeka 5. Era nsaba nti 2026 maama ono mbaka omukyala Jackie Obusinje mumulabiranga ddala, Honorable Fred Baseke mumulabiranga ddala, nange kuba meeya obekangumira nsaba Katonda abankuumire.